Kenya okwesogga Uganda gweyongedde nga basinga ekibaddusaayo bweraliikirivu bwe balina nti ebyaliwo mu mwaka gwa 2007 nga Kenya emaze okulonda bikyasobola okuddamu. Ku nsalo e Busia waliwo bannakenya abaddukidde mu Uganda n'amaduuka gaabwe ne bagaggala so nga ate abava mu Uganda okudda e Kenya bayimiriziddwa. Katika mji wetu wa Busia tumekuwa na shida nyingi na changamoto nyingi. Unapoangalia kama stage kama hii, ungekuja wakati kuna mvua, haungetamani kuja mahali hapa. Biashara zote, baada ya kufunga biashara zote tutapiga kura. Baada ya kupiga kura ndio tutakuja tufungue biashara. Kino kisanyalaza emirimu ku nsalo y'e Busia era emirimu gitambula kasoobo kubanga bakasitoma abasinga babadde bava Kenya. I know the turnover is now very low. Just even up here at the border, here the side of Kenya also business is totally low because most people have moved, they are gone for shopping for their voting first. Nje ndi musuubuzi w'amagi wano ku border. Naye osinziira ku mbeera eriwo bizinesi leero nfu tetuliikolerako ddala. Magambo Francis omusuubuzi ku nsalo ya Busia agambye nti okuva ku makya tebannaba kufunayo kasitoma wadde kubanga abantu tebatambula. Okulonda kwe Kenya kwe kutataganyiza bizinesi zaffe. So tujja kutunga emirembe ng'okulonda kuwedde ate ne balangirira ne bamala pulezidenti yani kati bizinesi yaffe eddeko eterere. Abasuubuzi abalala mu katale ka Sofia batiddemu nti ebyamaguzi byabwe bigenda kwonooneka kubanga abaguzi abasinga ababadde bava Kenya tebalabikako. Trucks coming in for Ugandans only, not Kenyan drivers. So we are waiting, maybe after 2-3 days or a week so that we see what happens. Otherwise everything is stopped.